Obuwangwa n'ennono obuwangwa n'ennono mu mikolo gy'okuziika. Tufiiriddwa omuntu waffe, sisita waffe afudde, taata nannyinimu afudde, jjajjaffe afudde, maama waffe afudde, nfiiriddwa omwana. Kabi ki oba kalungi ki ke tusanga mu kuziika okwo? Musobola okuva mu kuziika omwo nga buli omu agabanye ebyonziira. Musobola okuva mu kuziika okwo nga temugenda kusanga bizibu. Okitegedde? Akati bassebo ne bannyabo, abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, mwenna abawuliriza, Nazzikuno waliwo ebintu ebizira mu mikolo gy'okuziika. Okitegedde? Ekigambo mufu kiwanvu, ekigambo mufu kigazi, ekigambo mufu ekigambo mufu, omufu taliibwako nnyama. Mulumbe nga mufiiriddwa mu nnono entuufu, tebasaliramu kisolo, tebasala nkoko, tebasala mbuzi, tebasala nte. Abamu mujja kumbuuza, timulimu abakulu mu gavumenti abagagga, baminisita, abantu abagagga bwe bafa ente 5 zigwa kubanga ab'emikwano balina okulya. Kwabaddeko Katikkiro, kwabaddeko minisita, kwabaddeko abakulu bwe bati, kwabaddeko omubaka wa paalamenti. Omusajja yabadde n'ente ze mu faamu, baasaze ente 5. Kikyamu. Essente zizze nnyo abantu ku mulamwa. Essente zizaalidde nnyo abantu akabasa. Essente ziwugudde nnyo abantu okubajja ku nnono zaabwe. Omugagga ayina faamu erimu ente 10 afudde. Basaze ente 5 mu Lumbeerwe. Emikolo gy'omufu tegiyiirwamu musaayi. Okitegedde? Singa abantu baali tebasudde ennono zaabwe n'obuwangwa, singa bakola ebintu ebituufu, n'abantu bennyini abatudde mu nnono oba abasawo bassenkulu ne bannankulu, ekyo tebakigoberera. Era ojja kusanga ne bassenkulu kino nga babadde tebakimanyi era badde tebakigoberera. Omufu y'ani? Omufu kye ki? Tuddeyo ku nnono zaffe. Okitegedde? Singa tetwasuula nnono, singa tetwasuula buwangwa, singa ebintu byonna bitambulira ku nnambiko zaabyo n'emitendera ng'omwana n'omuzzukulu bamanyi. Olw'okubanga amadiini gafubye nnyo okusomesa abaana eddiini, Abakatoliki basoma abaana eddiini okuviira ddala ku koofirimansi omugigi biki, n'Abasiraamu abaana balina ebibiina bwe batuukira mu bibiina ebya ssomero nga basoma eddiini. Obuwangwa n'ennono bwali bufunye okusomesebwa. Omusawo asamirayo amanyi, naye tamanyi. Waliwo ebyamu ebikusike, waliwo ennono enkusike, waliwo emikolo egikolebwa ne gituleka nga tugabanya ebisiraani, ne twabuka mu lumbi ne nga tugabanya ebisiraani. Olw'okuba kya bulijjo wagundi baakikola ne wagundi baakikola, n'obukira gundi waabuukidde. Noga nti ku birungi omuntu ono by'akoze, omugenzi by'akoze, tulina okusala ente. Ku birungi yampeerera, yambeererawo, yakola ki? Bannange mbadde nnina oggula ente. N'eriibwa tumusiibule bulungi, mumusiibule bulungi. Kye musiibula kiki? Omuntu abaddewo mu bulamu bw'ensi nga museka mwenna. Omusiibule bulungi. Kati ki ky'osiibula? Bodde bagisiibula. Okitegedde? Ekyakulema okumusiibulira wali ng'akyalimu akoogera biba bikomyawo. Abantu abagamba nti tumusiibule bulungi bakyamu. Omuntu bakoma omumusiibula mu biseera w'abeerera ng'agonze. Kaakulabako ke kasiibulo. Ebigambo bye musemba okwogera naye ke kasiibulo. Abamu obeera tomanyi nti anaafa, naye ebigambo byeyogera naye n'omugumya n'omugambo ojja kuwona guma. Kwe kusiibula omuntu.
omuntu agenza okulaba omulwadde naddala ng'olaba nti aweddeyo olumbe lumuluma osobola okulaba nti bambi tewakyali ssuubi naye ng'alina bye yakkolera yali mukwano gwo yakubeererawo ogenza omulaba bantu abasinga muli bakodo bwe musanga abajjanjabi ku kitanda n'okwata mu nsawo n'ojjayo omutwalo gumu just naye nga mu nsawo olinamu emitwalo 5 imagine n'otuuka mu lumbe n'okola ebyasswaka banoga nsiibula n'osasanya emitwalo kakadde n'ogamba nsiibula mukwano gwange ababuyabuya ababuyabuya omufu ebbanga lyamala wano ku ndiri nga mumulaba agonze ebigambo bye musembayo okwogera naye ke kasiibulo abantu mulekerawo ogenda okulaba abalwadde nga bababeererawo n'otuuka n'omusanga ng'alabika tewakyali ssuubi n'abantu tulina psychology alaba n'olaba nti omuntu ono mutuufu tekyali muntu naye ng'akyayogera akyasobola okutegeera naye nga yakubeererawo yakuweererako yaliko mukwano gwo yabeerawo mu bintu bingi gy'oli oluusi muze muli ba mukwano nnyo mwebuulira ebyama ogenza okumulabako waliwo omujjanjabi akyategeera akyayogera oyina akakadde mu nsawo mugambe ponsiyano obulwadde bukuluma n'essente zino zikuyambeko mu bulwadde omutima guba gumusiibula kubanga oba olaba butuufu olumbe lumulumya alabika agenda kufa naye ng'akyakutegeera akyasobola okwogera akakadde k'olina mu nsawo oba mu bbanka kwatayo at least emitwalo 2 ojja kgenda okulaba ng'amwenyezza era ajja kufa alina ebirowoozo ng'akyali muntu n'omuzimu guli nga gumwambukamu gugenda gujja kgenda ne maaka ne lisiti eri abamusiibudde era ojja kgenda okulaba ng'amwenya bambi babeera balwadde ng'ennyama emuweddeko nga ne bw'amwenya amannyo ge gajja kungulu nga takyasobola kugabikka abamu atuuka n'olala n'abeera ng'abeera yasaamiridde naye ng'akyasobola okwogera akyasobola okutegeera ennyama emuwedde ku magumba emimwa egyali eminene nga gikozze ng'agiwaliriza buwaliriza okwebikka otulo bwe tumutwala ng'akamwa kaddamu kaasama omusanze amaaso gaguddemu feesi ekozze naye akyasobola okumwenya akyasobola okuseka akyasobola okugaa nti weebale yakubeererawo yakuweerera ky'omuwadde awo tekiyinza kwenkanankana ky'ogenda kukola mu lumbe ekyo nkibabiddeko n'olumbe lukulu naye waliwo ekintu kino ng'akyasobola okumwenya yakubeererawo yali munno yali mukwano gwo wabeerako naye oyina obukadde 2 ku akawunti mu bbanka oyina emitwalo 3 mu nsawo ogenze kulaba ku mulwadde osokoddeyo emitwalo 2 otegeera olw'okuba oyagala kabandabe kabampaane ogenda kudda mu lumbe ogambe nti okusinziira ku byenkolera ndabye ng'asaana nte otegeera kati njagala mbasomese emitendera egiri ku muntu n'ekintu ekiri ku mufu njagala mutuule musimbe olukono mbajja amaggwa musenvule omuntu ng'olinamu emitwalo 2 mu nsawo oyo baggaye gundi bamuwadde ekitanda otuuseeyo abanna alwalidde ebbanga ki bwadde nga bumulumye banne mwezi wayasooka kulwalira waka n'omulaba nga tekyali ssuubi okitegedde naye ng'akutegeera akyasobola okumwenya yeggwe baaba katongole bambi webale kujja kundabako munange olumbe lunnuma naye munange Katonda ajja kuyamba nja kutereera munange ojja kutereera naye ng'omulaba alabika agenda oyina emitwalo 3 mu nsawo babuyabuya mu abantu abasinga bagenda okulaba abalwadde yeekwasa awo 50 neyeeresaayo ku butunda ekicupa kya bino ebizaamu amaanyi bijuyisi neyeeresaayo yawo akadomola n'akawa omujjanjabi ne bagamba weebale naye ng'oli ali ku ndiri mukwano gwe yali mukwano gwe mbadde mbasaba ku kitanda awo tofa ku mujjanjabi oba anaazibba tofa bw'obanga oba omulalu
tofaayo nti oba anaazisuula oba tategeera. Bw'oba ow'omulalu obanga awadde Katonda. Abantu abasinga muyina endowooza eyo, ya Katonda ntakyasobola na kwekyusa ssente era ngenda ziwa bano bazirye. Abantu abasinga abakopi abakodo bayina eyo endowooza, kati n'akwata omutwalo gwe banaasobola okukozesa mbu bw'anaawaayo emitwalo 2 bano bajja zibba. Endowooza gy'abayina, so yeerabidde okuwa omulalu ofaanana awadde Katonda. Omufooli omuntu oyo omulwadde bw'aba akyakutegeera nga akyasobola okumwenya n'omuwa emitwalo 2 n'amwenya bw'ati nage akatongole onzijanjabye munnange weebale kimala mulumbe ne bwetagenda kuziika. Okitegedde? Awo weewali okusiibula kw'omufu. Omuntu ng'abadde aweddeyo omulaba naye ng'akyasobola okutegeera. Kwata mu nsawo muwe ekisinga. Kwata mu nsawo olowooze omukwano gye muvudde. Tofa ku ye takyasobola kubala ssente, takyasobola zitegeerera, naye zimukwase mu ngalo. Omugambe mukwano gwange kaseekende. Kibi nnyo okulaba ng'olumbe lukkubye wansi. Nkusabira bulamu na buwangaazi. Mukama Katonda ayambe. Mugambe ebigambo ebyo ku kitanda kwali, naye ggwe mu mutima gwo ng'olaba agenda. Naye muzzeemu essuubi, kwata mu nsawo, kwata ekisinga, oyinamu emitwalo 3, kwatibwawo ennaku mu bwangu. Emitwalo 3 jjako emitwalo 9, jjako emitwalo 7, jjako emitwalo 10. Bw'aba akyasobola okusitula engalo, mugambe ssente zino zikuyambeko mu bulwadde, bannanga agenda kumwenya. Agenda kumwenya. Abamu bafuna ebyebikiro, awo ayinza n'okwatulira. Munnange onziise weebale. Mulimu abamu abafuna okumanya n'okutegeera nga muyi. Amwenya n'amwenya ogenda okulanga amaaso gazze ku ngulu, eniso nga alikanudde. Abanga ayagala okusituka naye nga takyasobola bambi. Abanga asitulawo omutwe ne guddawo. Musajja wattu oba mukazi wattu nga takyasobola naye ng'alaba kyokoze ky'amaanyi. Bw'aba alina okumanya n'okutegeera ng'awulira ekyebikiro muli n'akugamba munnange onziise. Abadde amwenya ayinza n'okuleeta ezziga ly'essanyu eringi. Alaba takyasobola kuva wansi, alaba takyayinza, alaba olumbe lumumezze, alaba takyasobola, abadde asanyuse, ezziga lye eriddawo. N'akugamba weebale, takyasobola nakwogera. Weebale naye kaseekende ayogera ssannyo, ozimukwasizza mu ngalo. Weebale onziise, weebale onziise. Abadde amwenya ne waddawo ezziga. Okusanyuka okungi kuleeta amaziga. Singa ogenda ng'omaze okusibula ne wayita ennaku 5 oba wiiki, ne bagamba omulwadde gwe wajja okulaba afudde, wallaahi oba wamuziika. Kye bayita okusiibula omuntu. Mulekeraawo okwogerera mulumbe nti nguze ente musiibule bulungi. Oli aba mufu. Akabonero akabeerawo awo ku olwo mufu. Ekigambo bbodde ng'emaze okugalamira bagigolodde, tezannyirwako. Era kabonero kabi nnyo nga muyina omulambo mu nju, ali mu nnyumba afulumiziddwa wabweru tannaziikibwa. Akabonero ako kabi nnyo. Era kyova olaba mu kwabya olumbe waliwo ekintu kye bagamba nti tufulumya olumbe. Mu kaseera ng'omufu ali mu ddiiro tebasala kisolo, tebayiwa musaayi ku lunaku olwo. Muve ku bantu abafunye ssente, abaleese endowooza z'ekizungu olw'okuba eri ebulaya bwe beeyisa. Tebayiwa musaayi ku lunaku olwo. Omukolo gw'omulumbe nga mufiiriddwa gulinga gwa kusamira. Obwayi bwe basiba abaana b'omugenzi buterekebwa, enfuvu biterekebwa, basalwako enviiri, mugoberere emikolo gyonna. Ogwo omukolo wabeerawo obutalabika obwetala ku mukolo ogwo. Empewo ya walumbe ebaawo yeba yamututte. Walumbe talaba musaayi, bulamu talaba musaayi, yeba yamututte. Mu budde obwo eba yeetala.
kayikuuza aba yeetala, kizza aba yeetala. Era kyova olaba ng'omuntu aliko kabaka tasemberera mulambo ogwo. Omuntu aliko kabaka amazika tageetabaamu butereevu, abeera bbalibbali. Kabaka gamba oba ondaba mu kamwa buli mufu agwa, oba mu bubonero bwa kabaka bwa Walumbe. Okusuula ennono kubajjako okumanya n'okutegeera mu bintu ebikusike, ebintu ebikweke. Omuntu agenda okubikka kabaka oba omuntu agenda mu nnyanga za Walumbe takkirizibwa kulya nnyama mu kkubo ng'agenda, tagula busito, yeesonyiwa ennyama. Olunaku lwategese olutabaalo, tokomba ku nnyama, tolya nnyama mu kkubo, lya birala. Okitegedde? Tolya nnyama, lya birala. Ennono zirina okugobererwa. Okitegedde? Ennyama eyokebwa mu nnyanga za Walumbe yandibadde tekubirwako eŋŋuma nga teriibwa nga bijjulo. Kitundutundu. Embuga ya Ddungu bw'ebanga ebadde etudde mu nnyanga za Walumbe esobola okukuloosa ennyama n'ogitwala, naye yandibadde eyokebwa n'esirikka. Abazzukulu bandibadde tebagituuliranga kijjulo. Okitegedde? Yandibadde eyokebwa n'esirikka. Emikolo gy'olumbe tebagiriiramu nnyama egy'okuziika. Ennyanga za Walumbe zifaanagana abantu abazze okuziika, ziba ntaana. Okitegedde? Mugoberere obuwangwa n'ennono mu ddiini. Mu ddiini missionaries Kikatuliki, ebiseera by'amafa ga Yesu olunaku olwokutaano tebaluliirako nnyama. Ababuyabuya b'ensi abaleka ebyafaayo ebitudde mu nnono ne batondawo ebyafaayo ebyabwe, ensi ebintu bingi nnyo ebigifudde ey'engeri. Tokyayinza bibala n'obimalayo. Buli ango abantu batudde mu kusobya. Mu buli byama ebikusike abantu batudde na mu kusobya. Olaba mulimu abagamba nti tulina okukulaakulanya Lubaale tumugye we yali, nga ye Lubaale teyeekulaakulanyizza. Gwe omuntu omukulaakulanye agenda okufa enkya, Lubaale gwe twasangawo emyaka olukunkumuli, oyinza okutegeerera Lubaale? Tulina okujja Lubaale we yali alowooleza gwani. Okitegedde? Amafa ga Yesu, amattibwa ga Yesu, ebiseera by'okukungubagira Yesu, olunaku lwokutaano tekuba kuliirwako nnyama. Twabagamba amadiini gonna ge mulaba ne gye gava buwangwa na nnono. Lwakuba abantu bawano baganya okitegeera. Buwangwa na nnono. Era bw'ogenda okugagoberera bwe tweyisa mu buwangwa bwe geeyisa. Kyaki zibeerako amazzi ku mulyango ag'omukisa. Ovudde eri wegasse n'omukazi bikyoyise mu masaŋŋanzira bagakwatamu ne beekansira. N'oyingira kyaki. Faaza n'akwata amazzi g'omukisa mu kabbaketi. N'agenda ng'abakansira. Okitegedde? N'agenda ng'abakansira kyaki yonna. N'akomawo waggulu. N'akwata akooto ka kabaani. N'akawanika bwe kanyooka, n'akawanika bwe kanyooka. N'abagamba muwete ku mitwe. Ku lw'emizimu egitwatuddeko n'empewo zammwe zisobole okukkaanya n'ekyo kyagenda okuyigiriza. Era kyaki emizimu tegitera kukubiramu bantu. Ez'Abakatuliki olw'ensonga bakulembeza kabaani. Awo ewaali okubuguyaza bajjajjaffe kaali kabaani. Empewo zandibadde zibagaana mu kyaki, naye bali baatula ne babala kuba nakiri kya buwangwa. Tukoze tutya emyoyo gy'abano okuteeseganyanga naffe? Ewali akabaani omuzimu tegusobola kunyega. Bw'amala obbawa omukisa gaba mazzi agabanaazaako amasaŋŋanzira gye muyise yonna n'obusobo bubaliko. Nadda ku kituuti n'akuma akooto ka kabaani ne kasaasana kyaki yonna. Olumala okukawanika bw'ati emirundi nga 9 ne mukoteka omutwe naye n'agukoteka, ekiraga nti tuteeseza wamu, tetuli balabe na balabe. Okitegedde? Tewali muntu muzimu gwe gukubira mu kyaki y'Abakatuliki lwa mikolo egikolebwa. Osooka kunaaba ebintu bingi eby'enjawulo. Emizikiti girimu obubaani. Emizikiti girimu okunaaba nga tonnagenda kusaala swala, tonnayingira kusaala, okunaaba, okutukula. N'obuwangwa bwe buli akooto.
eddagala ku mulyango, okunaaba ekyogo nga tonnalaba jjajja. Ennono ze zimu lwakuba abantu babuyabuya. Obuwangwa, ensinza y'obuwangwa n'ennono, ensinza y'Abakatoliki, ensinza y'Abasiraamu, byonna bya buwangwa byogera ku Katonda omu. Katonda eyatutonda liiso ddene Dduna Namugereka Kiwa Mirembe. Tukyusa amawanga mu njatula, Allah subhanahu taala. Abo be Bawarabu. Okitegedde? Abaminsani nabo ne bamuyita Godi mu Luzungu. Ne tumuyita liiso ddene Dduna Namugereka Kiwa Mirembe, yagereka ensi eno Tonda. Okitegedde? Okubonaabona kwa Yesu n'amafa ge mulimu olunaku olutaliibwako nnyama. Kyeki? Ennono n'obuwangwa buli omu mu ggwanga lye bigobererwa. Museseetuse nnyo nga mugoberera Abazungu, mukaabya. Olw'okuba omugagga alina ente 1000, balagidde basale ente 9 ku nte ze. Okoppye naawe omwavuze. Basaze enkoko. Ate oba ebadde nteeyi, tugirye ku lumbeerwe. Ku lunaku lw'omufu, ettaka lyonna eryetoolodde wagalamidde omufu ng'akyali mu ddiiro, ekibanja tekisalirwako musaayi. Ennaku zimala kuyitawo. Ebyo babikolera mu lumbe olwabizibwa. Ku lunaku lw'omufu omulambo guli mu ddiiro. Muyina kunywa buugi, enva z'ebinyeebwa, okitegedde, emmere ya muwogo, emmere ya lumonde, emmere y'amatooke, emmere y'omuceere, oba katogo, oba kawunga, byonna bye mufunye. Kasitamba nga temwasaze kisolo. Okitegedde? Buukira nnyo gundi waabuukidde. Naye ng'abantu bangi nnyo, ebika bingi bitudde ku nsobe. Abantu bangi batuuka okusamirira lubaale naye ng'awunya emisaayi. Abaamusooka baamusamira bamusaliramu emisaayi. Oba abaana abaliwo abajjo balina gye baalaga ne babasalirako omusaayi ne babanaaza emisaayi ne babasiiga emisaayi mikyenyi nga balina kabaka bulamu. Kabaka n'agaana okutereera, bawunya omusaayi, bawunya omugerengejjo. Oluusi n'osanga abaana nga tewali era abanaaziza ku musaayi, nga ne wabwe lwaali tebamusalirangamu musaayi, naye ng'emizimu giraga tulimu omusaayi. Kubanga buli lumbe balya nkoko, balya ennyama. Mu biseera by'omufu kuba kukungubaga, tekuba kwekulisa, tekuba kulya bulungi, kuba kukungubaga. Atayagala kulya bubi, ekyamulese kuziika ddeyo, okwo si kukyala. Atayagala kuziika abireke, eba nnaku, kuba kudduukirira nduulu, giba miranga, gundi afudde nga kitalo. So si kusanga bya bulungi. Mufumbe akawunga ke muyina, mufumbe ebijanjalo bye muyina, mufumbe enva z'ebinyeebwa. Omugagga azze mu lumbe obwo agenda ali ewuwe. Kiki ekibakwasa ensonyi olw'okuba abako bagagga? Ekiwala kiri Makuumu kyasoma e Makerere, kirina diguli, kikola mu bbanka, kigaba abako bagenda kujja, kiguze enkoko mu katimba, kireese enkoko basaze abako. Biddidde amafa ga kitaabwe bigataddemu empombo, ebibuyabuya. Amafa ga taata bisaze enkoko bisibye n'empombo, kuba abako bajja, ajja ne mikwano gye. Ebiwala ebibuyabuya ebisobye ku mulembe guno. Okitegedde? Nina mikwano gyange bakola mu bbanka. Okwo bubonero bwa kukungubaga, tewali kalungi. Olumbe olwo tebalusaliramu musaayi. Okitegedde? Tebalusaliramu musaayi. Era mu kwabya olumbe enfuvu ziterekebwa, obwayi buterekebwa. Okitegedde? Biterekebwa. Mu kwabya olumbe bye bimu ku bintu ebikozesebwa, ebikuŋŋaanyizibwa mu kufulumya olumbe. Ekigambo okufulumya lumbe kikulu. Olumbe olwatta gundi wadde yafa musujja bagwogera mu lumbe, wadde yafa kinsimbi ne teri alwekakasa.
Abaatusooka baali bagezi, ebintu ebitta abantu bingi. Abantu bangi bafa ebintu ebitategeerekeka. Gusobola okuba omuteego, emulago ne balaba musujja. Asobola okuba lubaale nga yamusse nga busungu, emulago ne balaba puleesa. Asobola okuba yabuuka ebyonziira, okitegedde, emulago ne balaba omutwe omuteezi. Ne mumujjanjaba paka lwafa, n'afa, ne mutwala ne mumuziika. Engoye ze temunnazigaba, buli kimu temunnakigaba. Era tebamala gagaba ngoye za mufu nga tebafulumizza lumbe. Era awo wonna mwambaza bannammwe bisiraani. Ebintu by'omugenzi tebigabanwa nga tebannafulumya lumbe. Ate abateekako omusika mu biseera by'okuziika eyo nsobi. Eyo nsobi muba temumazeeyo mikolo. Omukolo gw'okwabya olumbe gwa ssanyu tegugattibwa na mukolo gw'amaziga. Omukolo gw'olumbe gwa ssanyu tegugattibwa na mukolo gw'amaziga. Era omukolo gw'olumbe mwe basalira ebisolo. Bw'oyagala osobola n'okuleetamu endongo. Lwaki? Gwe mukolo oguteeka omufu ne gubalagamu omulala. Yali omufu tufunyeemu gundi. Abaana mubadde mwafiirwa kitammwe kati kitammwe y'ono. Oli munaagendanga mulimako, kitammwe y'ono. Okitegedde gwa ssanyu. Ekivuddewo kizziddwawo ekirala, avaawo asigirwa. Gwa ssanyu, olumbe lufulumiziddwa, muli baddembe okuleeta endongo kubanga mufunye kitammwe omuggya. Mwaniiza kitammwe omuggya. Amaziga gakomye wali, obwayi bwe mwesiba byonna n'okufulumya olumbe bifugikiddwa ku kitooke. Olumbe lufulumye. Ekitundutundu ky'obwa kinene tukifulumizza tuzze mu kitundu ekyabulamu. Kitundu kya kinene, kitundu ky'obufu, kitundu kya sengalamidde mu kufulumya olumbe. Era tugenda tuyimba ennyimba ekiro nga ffenna twebisse, teri alaba gy'alaga okuggyako akulembedde. Ne mufulumya olumbe ne mumuliisa mu mulyango mwebisse, mugenda muyimba ennyimba paka mu lusuku ne mutuuka ku kitooke waba mwami ekya Nakitembe ne mufugika bye muyina okufugika ne mukomawo. Enkya nga kuteekako musika. Okitegedde, mugenda okuzzaawo omulamu. Sengalamidde omufu afuuse omuzimu. Era omuntu ataziika ayina ennaku z'amala nga tasobola kugenda ku kijja nga kuliko eddaala eppya. Omuntu okufuuka omuzimu, omuntu amala kufuuka ngumba. Kyokka omufu aba yafudde kireero omuzimu gusobola okukwata omuntu, ekyo tetukiganye. Naye omuzimu guba gukyawunya ennyama, guba gukyawunya obulya mmere. Ogwo tegubalibwa mizimu girudde, guba gukyawunya obulya mmere, guba gukyawunya obuntu. Era ogwo omuzimu omulimo gwagwo gujja buzikuwabula. Nabagaana okunziika wano, nabagamba munziikanga eri ku nsonda, nabagamba munziikanga ku kitangi. Bye gusobola okujja byokka ne gwogera. Ebirala tegusobola. Baguta kujja kwerwanako kyeyalaama ng'akyali mulamu, byokka tayongerako birala. Amala kufuukira ddala muzimu, ennyama emala kusaanawo ne gafuuka magumba, ze ŋŋumbagumba galiba yegeyege. Eŋŋumbagumba sikeletoni, ogwo gwe bayita omuzimu. Ono omuntu atagenda mu lumbe atakwata ku mufu ataziika tasobola kgenda ku ddaalo lya nnaku nnya, nkulayirira. Kyokka ate amalaalu omuntu aliko kabaka agalima, naye amalaalu nga gamazeewo bbanga ki? Eddaalo singa liweze ennaku 4 ku nnaku 6 omuntu aliko kabaka ng'omuntu oyo bakamuzika ali mu nnaku 6 agenda n'amulima era eddaala agenda n'alikwatako. Okitegedde? Ebintu bifaanaganako bwe bityo. Olumbe terusalirwamu musaayi. Ekyoto ekikumibwa mu lumbe kikumibwa kitya? Taata nannyinimu ekyoto kibeera wakati mu luggya. Singa omukyalo olumbe lubeera lukumiddwa mu maka ge mwe yafumbirwa, ekyoto kiba ku bbali, kirina omukono kwe kiba, si buli mukono. Okitegedde? Abaana oba abantu bonna batali bannyinimu, ekyoto kiba ku bbali. Ekyoto ekyo tebakyokerako nnyama. Ekyoto ekyo kibeera kya walumbe. Ekyoto ekyo kiba kituddeko sezzimu.
emizimu nagyo giziika abataka b'oku byalo baziika emizimu gy'oku byalo giziika okitegedde n'emizimu egy'owaka mu kikoomu giziika emizimu egy'owaka mu kikoomu gisituka kubanga gikyazizza giba gikyazizza ono avudde mu bulamu bw'ensi mupya agenze beeyungako olwo eri bawera okitegedde nakamattaze bannange nakamattaze giba mu kwebuga okitegedde olwo omufu yafudde ye nakamatte nakamatte aze najja kale wabeerawo ne kaba kaseekende nakamatte amaze najja bulijjo agaana amaze najja nazo gibeera mu kwesesa obeera ku kitanda wali ng'olumbe lukusika emizimu gyewammwe gibeera mu kwebuga ennaku ziringa nnya ajja ekugenda ewa jjajjaawo eri jjajjaawo yafa gwe baziika ekyaddondo gwadde okimanyi nti nakakanda ajja bwe giseka olufa bwoti safaari na muwogo pio box magombi okitegedde ekyo kyekyoto ky'emizimu ekikumwa mu lumbe ekyoto ky'emizimu ekikulu omubeera bajjajjammwe abaaseerera edda bootakyayinza kulaba era ekyo ekyoto kitera kutuulwako abasajja abanywa ennyo omwenge abasajjasajja abatategeerekeka ojja ogende nga weegendereza ekyoto ekyo abasajja bano abayivu abasajja abo bwe batya abo abateekolakola bintuntu bwe bajja so nga ate nabo empewo ebeebafuuwa naye bo bagenda eri ne beebaka abantu abategeerekeka bo banoonya ew'okwebaka ojje weegendereza ekyoto ekyo olabe n'abantu abakibeerako ekyoto ekyo ekikumwa mu lumbe genda nga weegendereza abantu abakibeerako okitegedde giba mizimu myereera abantu abayambalwa edda abantu ababanjibwa be bakibeerako era takivaako era ye teyeeyalira era ye tafuna waakwebaka akikeesezaako nga banywa okitegedde gwe buli gy'oliraga so nga ate abantu bano abalala nabo empewo ebeebafuuwa nabo babeera beetaaga akaliro naye weegendeza abantu abakisulako ekyo ekyoto kyotebwako mizimu gibeera mu keetalo gibeera mu ssanyu gano amaziga gammwe okitegedde nakamatte yafudde mmwe bwe mwogera gyo gigamba avuddeyo yeeyubudde azze gye tuli gyo giba mu keetalo giba mu kwebuga era mu lumbe ennyimba ezisinga obungi akabuyaga kabeerako ku bitooke akabuyaga kaba keewuubawuuba giba mu keetalo kayisanyu azze okukaaba kwammwe gyo gibeera ginyiga bunyiizi lwaki mukaaba ekitegeeza temwagala tuwere kubajjukira okufa si kibi okufa kweyubula omuntu atambulira mu layifu ssaako mu lubuto mwova ovaamu okaaba n'oyingira ku nsi n'ensi ogivaamu okaaba tewali wantu w'olemera mu lubuto tosobola kulemeramu ne ku nsi tosobola giremeramu ensi ogiyingira okaaba era ogivaamu okaaba okitegedde weewano omuntu waakutukira saate omuntu asamidde tagivaamu ng'akaaba omuntu asamidde akutuka lumu lubaale tamukkiriza kumusunga bwerere bwe nti ate ndeetera ebbaafu njagala kuddukana nedda omulubaale alwalira ennaku ekinene ennyo 3 taddukana ebyo era amanya ng'anaafa okitegedde ekintu ekifaanaganako bwe kityo emizimu gibaawo gye giba ku kyoto okwo kiba kya mukama waagyo sezzimu oyo kabaka bulamu aba mu keetalo nakanjakko yazze kati manjaani nina omulala gwe njagala okulya kati mubeera mulumbaawo nga mazze kuziika abooluganda basisita babulathers obwana bwammwe obw'ekikaba kitammwe abato taata wammwe jjajjammwe basengammwe bonna weebali sezzimu atudde ku kyoto alambula mwetalawo bannange mwanywedde obuugi kumbe egoddako okuziikibwa okitegedde mubeera mukeetala ekyoto kiba kya sezzimu walumbe ekyo ekyoto kiba kya sezzimu kyemukuma mu lujja ekikola amakungubaga kyekiba kituddeko emizimu gyonna egyammwe egyaziikibwawo n'egyoku kyalo kati sezzimu atuula wali mu ntebe ye n'agamba ono mututte lwa bujeemu akati mututte lwa bujeemu kandabe baagaana okusamira tebagenda kuwangaala kandabe gwentwala mutudde wali mu lukiiko bannange sente z'enku banne sente za keesi tezinnawera bannange emmere tewera bulungi
bane tukoze tutya amazzi geetaagisa ate omusenyu amataffaali biki abooluganda muyimiridde mu lugjawo mu kakuukuulu Sezzimu ayisaayisa amaaso agamba atunuulira Nakiyingi yalondebwa Lubaale aliko ebbala. Nakiyingi yeebuza bwebuzaabuza tava Bulaaya. Sezzimu amutunuulira balina amaziiko ewaka. Sezzimu alambula ayisaayisa amaaso. Nakiyingi ajje bannange mwanywedde obuugi bannange wabulayo ebikopo bimeka gwe nakatudde Nabbosa. Kazi Nakiyingi ye Bbosa. Kati waliwo omuganda bamuyita Nabbosa. Nabbosa leetayo wano ebikopo 6. Sezzimu alaga emizimu gino emirala. Oyo yaddako ngenda muwa mwaka. Wano waali walina okubaawo essabaga yadde mwaka. Yaddako. Obeera oli mu kugabula buugi kumbe oli mu kukabukungubagirako bonna bakulaba otambula kumbe enkya gw'ogenda. Okitegedde? Kale n'ebintu ebintu by'ensi ebyo bitambula. Kakale ekyoto ekyo tekyokerwako nnyama. Ekyoto ekyo kyokerwako muwogo, ayokerwako muwogo oba mu ansa yennyini. Kyokerwako lumonde, kyokerwako kasooli, n'okukibugumizaako kyayi si kibi. Ne bw'oba n'obuugi nga buwoze, obwo bugumizaako si kibi. Tekyokerwako nnyama. Mulumbe tebaliiramu nnyama. Okitegedde? Muba ku Good Friday agenda okubika kabaka taliirayo nnyama. Mu nnyanga za Walumbe si kirungi kuliirayo nnyama. Be mulaba baziriirayo. Gwe kola ebikuleese genda. Tobuukira gundi waabuukidde. Bwe musanga abantu baleese ennyama abali mu kwokya kyoto kya ddungu biki. Okitegedde? Si kifo kya ssanyu. Osanze bagabula ennyama, kola by'olina okukola. Muganda wange nkubbirako, kola by'olina okukola genda. Si buli atudde mu bifo ebyo nti amanyi kyabaaliko. Amanyi ebyafaayo by'ekifo ekyo. Si buli gw'okisangamu nti amanyi ebyafaayo byakyo, amanyi eby'omunda byakyo. Okitegedde? Okuggyako emmere, ebijjulo, oli wasobola okukimusaba. Kabaka bibasaba bulijjo. Ebijjulo. Okitegedde? Ate ekijjulo kyasaba nga kya nnyama mu nnyanga ezo kirina okuba nga kiyiseko ennaku nga 3. Naye ebijjulo bino nti bya ssanyu tugabula Lubaale nga biriko ennyama. Ababifumbira mu nnyanga za Walumbe nga biriko ennyama bino tufumba kijjulo kya Lubaale. Eyo tebafumbirayo Lubaale mmere. Eyo tewakola kitundu kya bulamu. Eyo wakola kitundu kya Kinene, kitundu kya Walumbe, kitundu kya Sengalamidde, kitundu kya Semufu. Ennyanga tebazikoleramu Lubaale, ennyanga tebazikoleramu bitundu bya ssanyu. Okitegedde? Mu nnyanga tebafumbiramu Lubaale mmere, tebafumbiramu Lubaale bijjulo. Ennyanga bifo bya mitangu. Okukusaba ebijjulo mu nnyanga gyekiri kituufu, naye kisinzira kijjulo ki. Ebijjulo by'ennyanga byandibaddeko okusinga binyeebwa. Mmere enkalu, emmere y'amatooke, endaggu, enva z'ebijanjaalo. Ennyama mu nnyanga yandifumbiddwa ng'eterekeddwa ennaku nga 2. Ennyama etumibwa ewa ddungu y'ennyama etujjirawo ennyama ewunyeewunye. Ennyama gy'oleeta ng'eri fuleesi n'ogyokera ewa ddungu y'ennyama ejjawo akabonero k'ennyama ewunyeewunye, kubanga ennyanga twandibadde tukolerangayo ennyama ewunyeewunye. Bwe bwa kinene, bwe bwa kizza, bwe bw'omusezi. Ennyama ewunyeewunye yeefumbibwa mu bifo ebyo. Okutwala ennyama eri fuleesi ewa ddungu okwo konna kwegayira n'okutukyusizaamu tudde ku nnyama y'ebisolo, tuve ku nnyama gye tuloota. Abasezi busezi bangoba ndoota ennyama ya bbulaaka etategeerekeka. Abantu b'osanga bali mu ssanyu nga bali mu nnyanga bafumba ebijjulo keetalo mutugabula Lubaale. Okitegedde? Kola ebikuleese genda. Ate towanuuza, tolamulanga omuntu. Togendanga mu kifo n'okola obulamuzi n'ogaa kale laba oyo tamanyi kyaliko. Ekyo kikyamu. Emisangwa giri kkuba, lyonna libeera likyali kkubiro. Ago masomero. Bw'osanga omuntu akola ekintu gwe ng'omanyi si kituufu muveeko. Kola ebikuleese genda, kuba tewazze kusawula. Era ffe tetukkirizibwa. Ne bw'osanga omuntu ng'ali mu kukola kikyamu, jjajjaawe yaba yakimutumye. Muleke. Kola ebikuleese genda. Okitegedde? Bintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo abantu ababuyabuya b'ensi, kambukire gundi waabuukidde kenkole kye nalaba ku mukolo egindi.
mwegendereze musesetuse ku nnono. Edda okukyalira omuwala kwabanga kwa muddiiro mu nnyumba kwa kyama. Olwaleero bakukolera enkiiko, olwaleero bakuyitirako abantu, ne bayita abantu bonna ne beerolera, kwabanga kwa kyama nga balina bye beewala. Olwaleero n'okukyala obukyazi kuyitirwako abantu, abantu bakutulira ne mu nkiiko tukoze kyokkola bino. Omutwalo gwa taata ebintu ebitwalibwa byonna byaseseetuka. Omuwala taliiko mbuzi yayenda dda, okitegedde? Bano baalaba Kristine yayenda dda, musajja nga ajja akinagguka n'embuzi. Ebintu byonna byaseseetuka dda. Emikolo gy'okufiirwa nkiddamu tebasaliramu kisolo. Guba mukolo gwa kungubaga, mugule omuceere, mugule enva z'ebijanjaalo, enva z'ebinyeebwa, muwogo, lumonde, amatooke, mufumbire abantu abazze. N'enkya n'okuzika bwe kuggwa muli ebyo, kitegedde? Bano abantu ababeera basazeeko enviiri ennaku zimala kuyitawo nnya, era bwe baddayo baddembe okulya ennyama. Ebyo byonna bibeerawo oluvannyuma lw'ennaku nnya, lwakuba abantu basudde ennono zaabwe. Okitegedde? Okufa kulaba edduka, omufu mulaba edduka. Omuntu bw'amala okufa, omuzimu ne bode. Omuzimu guba gweganye bode eba efuuse birala. Bode gwe bayita omufu, omuzimu si mufu, bode ye mufu, sengalamidde ye mufu, omulambo si gwe muzimu. Bantu bagenda ne bagamba nti omufu taba munno. Kituufu, omulambo guli gwe bayita omufu, omuzimu tebamuyita mufu. Oba babyawula bano, omuzimu tebaguyita mufu. Oli agenda naga omufu taba munno, ekyo kituufu. Omulambo guli, tosobola genda ne weebikka nagwo, tosobola genda n'otesa nagwo, tebasobola kukubikka mu ssuuka y'emu n'omulambo. Omulambo guba gwe kweganye, bode eba efudde. Ye mufu, gwe mulambo, ye sengalamidde, ye kinene. Eyo bode, omulambo tosobola guteeka kyakulya mu kamwa naawe n'okirya, tosobola kwebikka nagwo awo. Omuzimu teguba mufu, omuzimu guba gweganye bode eno, era guba gugivuddemu. Mukadde ako bode eno ebeera etudde mu bwa walumbe, mu bwa kinene nnyumba, okitegedde? Era mu kaseera ako temukkirizibwa kusaliramu musaayi. Nkiddamu, mukoppe, mwongere okukoppa, mwongere okukopperera. Naye obutasoma buluma akuze, ebizibu mbirabira mu kutereeza lubaale, baana kutabukatabukanga, mwana kulinnyibwangako muzimu, n'ogutwala mu basawo ne bakola ku mwana ne bagaaliko omuzimu gwa jjajjaawe, gwa ssengawe, gwa kinenga, omwana abonaabona nnyo. Omuzimu gujjira mu bubi, gujja ng'oguliko eddogo. Omwana tatereera, tebakugamba muzimu okoze ku muzimu okuva ddi, omwana akusobedde. Naye emikolo gye mutambuza, gye mutawa budde. Ennyimbe muzaabizaawo, ekintu ekikyamu tekiri mu nnono. Okwabya olumbe mukolo gwa ssanyu, tebagugatta na mukolo gw'amaziga. Mutaddeko omusika, omusika enkya abonaabona. Mwagatta amaziga n'essanyu, ate amaziga temwatambulako ganaaza musika. Muddidde omukolo gw'essanyu ogw'okulaga omuntu omulamu azze mu bigere by'oli, mugugasse n'ogw'amaziga. Ate obusika obwo temubututte bujja mu maziga. Kati mutegeera, muli basomi, mbunsomi. Ye nabasuulako busuzi. Weewaawo, yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.